nga tonnaba ku investinga Uganda. Uganda ina bakameme bayo. Bakamenyo. Batali Victor Kamenyo. Ina bakameme bayo. Abamanye ebintu bwe bikola ki? Bwe bitambula. Bwe byoperate. Abayindi abo balaba n'Abasomali. Njagala otandikire ku Jinja Road wansi. Ogendere ddala paka ku Mabirizi complex. Wakati awo wonna. Restaurant zonna ezisinga eziriwo z'abantu bagwira. Bannayuganda tebaziriimu. Omanya ensonga lwaki? Ffe bwe tubeera tuinvestinga tetunoonya kumanya muntu ki gwe investingira era ani agenda okungulako. Era budde ki? Era kakati bannayuganda balimu emitendera ena. Kambayambe njibamenyere ali mu kuinvestinga kimuyambeko. Omuyindi Omusomali eyakola restaurant ku Kampala Road yakimanyi bulungi nnyo nti omutendera okuva ku myaka 18 paka ku 33 bana abantu bangu nnyo tebalina nkwaso ya ssente zibayita mu buyisi nezikirira kati mu demographic gundi trends Omusomali na concentrate ngaawo. Era bw'otuuka mu restaurants zino abantu abalyamu emmere bantu bali between 18 to 35. Kizibu nnyo okusanga omuntu ow'emyaka 65 ng'atudde mu restaurant eyo alya emmere. Kizibu ddala. Omanyi lwaki? Y'Omusomali bwe yali ainvestinga yalowooza bulungi nnyo era n'amanya omuntu gw'ateeramu ssente. Kati okusooka eggwanga Uganda ly'eggwanga erisinza abavubuka olwaleero mu Africa. Ettundutundu eddene eryabaki? Eri abavubuka. Ate nga be bantu abawaayo ssente amangu. Abavubuka abaffe bano balina n'emize emibi nga bw'oba ogitaddemu ssente tebasobola zisigaza. Lema kwesaasira na kubasaasiraga ate nze bwe naaziteekamu bw'otaaziteekayo ffe tujja ziteekayo era tuzirye. Kubanga emyaka egyo omuntu ow'emyaka 25 ne bw'omuweereza akakadde okawa wiiki egi nga kaweddewo waba tewali atamanyi tatomerangako tayitangako mu bizibu ensi tennaba namukwatamu talina kyamanyi. Buli z'omuwa abazadde abalina abaana mu beegendereze. Buli sente z'omuwa ng'ali in between those years sente zimuyitamu buki buyisi between 35 to 55 abantu abo babeera bamaze okutomerako era ensi baba bamaze ogikola ki ogiraba bagenda mpola but eventually era baziwaayo. Asooka n'aholdinga kaseera katono nnyo ne zimala ne zimuyitamu ne zikola ki ne zigenda between 55 paka eri gye tufiira 87 mmeka abo tebata. Era omuntu ainvestinga ng'abo b'otajetinze beera mwegendereza. Bw'oba bw'olumbye investment esobola okubeerawo emyaka 7 8 9 10 nga teryaguze. Kati emyaka emituufu egy'okuteekamu investment yo n'otajetinga sente n'ozifuna mangu be baana bano. Era be basinza okuyimirizawo ze tuyita quick service restaurants oba ze bayita fast food restaurants. Abaana bano oba ettundutundu lino ly'eggambye 18 to 35 be basinza ogibeezaawo. Ne bw'aba talina ssente ow'ebulaya amuweerezaayo 7 n'agenda n'agula ekikoko kye n'akikola ki? N'akirya.